wano wakati w'olubuto wano. Wakati w'olubuto. Ne kifuluma ebweru. Ne kifuluma ebweru. Bukya kifuluma bufulumye. Kati abasawo bo bagamba bulwadde ki obumuluma? Abasawo bagamba mbu nno yali ennyo ekikomando ne kimusa mu lubuto n'agamba dda kituufu kuba yalina akasente ke yakolanga sente nga teesa mukyala we n'agamba mukazi bwe Yanoba nanoba ne ssente zonna nze simanyi byabwe kuba nze saaliyo yagamba Yanoba ne ssente z'omukyala we mu kaseera ako nga siibya kikomando nga kyasuubira essatu ogwasooka bamulongoosa nayabika ekyenda neetawo wiiki nga ssatu nebaddamu namulongoosa ene kiddamu nekyabika ekyaddamu nekyabika kanangamu ebyokulya abeerenga sinasirimu naye bambi mbadde nsaba munyambe saakuyambi bwaba bw'omwana wange Faizo embeera bannange nemeredde nali nkola kati sikyakola Salifa ndabiridde okumala akaseera ambeereddewo Salifa naye embeera enemeredde bannange alina akayina bannaye banyambe bantaase sikyakola kasente Salifa kakola kaafuna enju gye yazimba yatuuka n'okwagala ogitunda alekera agitunda kwa yangamba mama enju ngenda gitunda tufune akasente akajanja muganda wange sadda mubuuza kwa kyankwatako nyine nga kati watunda ennyumba eyo yajimpeereza mbuno ngimpostingire ne mugamba sigenda gipostinga naye kyensobola okumuyamba kanzigire ndabe oba afunayo ku buyambi kubanga ennyumba tezimbika era nebanyano wajula wonna Ano bamulongoosezza bamulongoosezza ne bateekako zino zigunde zi plastic nasako plastic olya n'ebibera biyitamu buliisi Faizo ng'olabye n'obukuluma njagala okulya biyitamu buliisi kati owulira otya era wentowentu obulumi bo tobuwulira okulya njagala obulumi bo tobuwulira natuuka ne bubaawo era nga bw'amaanyi tuuka ne bubaawo oluvannyuma lw'okulongoosa wawuliddewoko ku njawulo wafunyewoko ku njawulo wadde afunyewoko ku njawulo njawulo yo weeri yabaddewo eri n'ateekateeka ekyenda Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Bali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo ne Byona ku kamera okubaweereza mpoza ate njagala okubebaza nti mubala okutulaba mubala okutwagala mubala okusubscribinga baganda baffe aba BBH Travels bateekamu omusayi okulaba nga shetambula bulungi bano bakolera visa ekutwala e Dubai bakugamba nti gwe ali tekukkiriza kugenda mu overstay ng'oli mu Dubai ng'oli ku visit visa dduka misinde ku BBH Travels twalayo passport bagikolereko mu bwangu oleme ate okubeera ng'ogenda mu overstay webale overstay ng'oyanguwa okugenda ng'okyabuzaako ennaku visa y'okuggwako bakugamba nti bakolera visa eri discounted efulumirawo banafa ba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo bakola massage steam sauna kosaako ku spa yaabwe ennungi ennyo nnyini ddala tuli Kayunga hospital olunaku olwaleero omwana nkuba Kyeyo Sharifa yankubidde essimu n'agamba Adija nkolera mabanja maama wange yakafiirwa baganda bange babiri ate kati noono agenda kufa nsigale wonzekka kwegayiridde nsabo nnyambe so nzize olwaleero okulaba ku Faizo nga bw'omulabawo mu kifaananyi ali mu mbeera mbi nnyo bambi naye nga tuzze wano okusaba obuyambi bwammwe gwe wekka abeera asobodde osobola okubeera ng'okontaktinga ku maama wa Faizo ate n'obeera ng'ofunayokko akantu k'obasuulirayo Sharifa ali ku kyeyo akola bwakaddaama mukazi wattu naye aŋŋambye nti akoledde mabanja atunze ennyumba gye yazimba kwegamba asobole okubeezaawo obulamu bwa muganda we naye ng'ate tebimubeeredde byangu yadde n'akamu
tugenda kuba tukulirako ku mboozi ya Faizo ono okuva mukyala we yamunobako ate n'alwala paka kati. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Oli otya? Gyendi nnyabo. Nnyabo. Gyendi omwana yatandika atya okulwala okutuuka ku eno point? Omwana azajjanga alusaazi. Yatandika bw'ati. Yagamba mama alusaazi nnuma. Ne tumutwala mu ddwaliro n'amupekeza alusa nga byongera bweyongezi. Ne tuva tugenda ku dispensary. Ne bakebanga tewalaba kikola ki kimuluma. Bwe twava ne tujjana e Kayunga. Namukeba mu lubuto nga mulimu amasira. Ebyenda nga byavunda. Ne batagula ebyenda kimu ku kimu. Nga batagula ebagatta. Ne batagula nga bakola ki? Nga ebagatta. Kati era abasawo yano bagamba omwana tagenda kukola ki? Tagenda kuwona. Naye abasawo beewuunyiza nnyo okulaba nga Faizo akyakola ki? Nga akyali onagamba omwana oba nanga alina obulamu. Tugamba Faizo agenda kukola ki? Agenda kufa. Banyanja Faizo naye ekyenda omulundi kati bakamupoletinga emirundi emeka? Mirundi 3. Bakakola ki? Omukola operation emirundi 3. Ogwasooka bamulongoosa nayabika ekyenda. Neetawo wiiki nga 3 ne baddamu namulongoosa. Naye nekiddamu nekyabika. Ekyaddamu nekyabika kadanga amuwa ebyokulya abeerenga addamu. Nembeera nga amuwa ebyokulya. Kati bwe yazezzeemuko byatannaba kuddamu era kiri awo. Nekyabika kati wekyayabisa tekyabise bubi nnyo nnyo. Wekyabikidde yingini yaki y'ekyenda. Nga buli kyakikola ki? Kifuluma bufulumye. Nga kifulumira wa? Mu lubuto. Wano we bamuoperatinga? Wano bamusala okuva kuno paka eno. Kati buli kyalya kifulumira wano maaso ku kundi? Wano wakati w'olubuto wano. Wakati w'olubuto? Nekifuluma ebweru? Nekifuluma ebweru. Buli kyali kifuluma bufulumye. Kati abasawo bo bagamba bulwadde ki obumuluma? Abasawo bagamba mbu nno yali nnyo ekikomando nekimusa mu lubuto. N'agamba dda kituufu. Kuba yalina akasente ke. Yakolanga salize nga teesa mukyala we. N'agamba mukazi bwe Yanoba nanoba ne ssente zonna nze simanyi byabwe kuba nze saaliyo. Yagamba Yanoba ne ssente z'omukyala we mu kaseera ako ng'asibya kikomando nga kyasulirira. N'agamba kyane bakituufu kiyinza okuba nga kyamusa mu lubuto. Baali bafumbo. Nga babeera wa? Mu Kigombe awo. Wano mu Kayunga? Mukono. Mukono? Baali babeera. Kati nga gwe ng'obeera wa? Nange era Mukono. Teyakunyumizaako nti omukazi maama agenze ne ssente zange sina kyendya? Teyakingamba yasirika. Nkitegedde wano mu kukola ki? Mu kulwala. Teyakingambira. Naye yangambako nti maama omukyala Yanoba. Yangamba nti omukyala Yanoba. Jako akayimba oba osooka okuggyako. N'agamba kyandiba kituufu nga kikomando okubeera kiri okumala ebbanga nga talinaawo ssente. Ate singa yakirira bbanga ki? Kikomando ekyo saamanya kuba kati ye waabeera nange mbeera wala naye abeera walala. Twesuddeko distance. Kati ekikomando ne kimusiba olubuto? Abasawo bagamba mukyali kikomando nze saamanya nange. Saamanya. Ate saakimanya nti nno oba waliwo embeera eyo nze yandibadde gyewange nakwaki naalyanga emmere. Nze saabimanya. Kati omukyala wa Faizo Yanoba n'omwana? Teyazaalamu. Yakitegeera nti Faizo yalwala teyajjako yadde okumulaba? Tannaba kujja. Baali bamaze ebbanga kino oyo omuwala? Oba mwaka simanyi bulungi naye baali bakeefuna. Banga si ddene. Kati obulwadde bwatandika butya? For example alidde ekikomando akimaze obulwadde bwajja butya? Yeŋŋamba mu lubuto lunnuma n'atandika okuzimba olubuto. Ng'entumbi? Ng'entumbi. Olubuto nga luzimbye yakaabuka yema mu lubuto lunnuma. Tugenda ku dispensary ne bamukebera nga tebalaba kimuluma. Ne tuva ku dispensary kwe kujja e Kayunga. Kayunga n'amukebera ng'alina amasira mu lubuto kwe kumulongoosa. Naye embeera ya Faizo yensobedde eyongera amaziga. Mbijjanzigwako nzigola sikyalya nze nankoze empedde olw'ebirowoozo. Nakafe abaana bange bameka? Mbadde n'abaana 4. Obadde n'abaana 4? Kangambe bali 5.
Wakafiirwa abaana bameka? Abaana babiri. Nga bafaaki? Ono eyasooka yafa Jasiri yalwala musujja n'afa. Yali muto wa myaka 2. Ono afudde alina emyaka 27. Mukulu wa Faizo? Mukulu wa Sharifu, mukulu waabwe bonna gwe nasookerako. Emyaka 27. Nga wafiirwa omwana omuto. N'aleka omukazi ng'ali lubuto. Omukazi yali yakazaala. Kati omwana atambula kati abaana abazzukulu kyali kibumba. Ekibumba abasawo bagamba kibadde ki? Kyalwala kyokka kyajja kyokka. Abasawo bagamba bulwadde ki obuluma ekibumba? Kale yaliko omuzimbi, kale yali yakola mu adweya. Nagamba bukirya kuba suminti yagenda ku gundi ku bwongo kuba yafuna ekizimba mutwe emirundi 2. Ekizimba kyali mu mutwe? Mu mutwe wano, wakati w'omutwe wano. Nagamba titeeka suminti yayingira awo n'agenda ku bwongo mu kuteebereza. Kuba yafuna ekizimba emirundi gyali emeka 2. Nga bakisala? Naye nga twali mu masira. Kati nga abasawo bagamba kiki ekiruma omutwe ekiguviirako okuzimba? Mbu yali suminti, yali akola mu adweya. Kati seminti n'ayingira mu nnyindo n'agenda mu mutwe? Ennyabo. Bannange obulwadde bw'abazimbi bulabika buli real. Nze nina mukwano gwange abantu abali mu Dubai awo, rest in peace, Rafael Mubaraka, yafa nsonga ya kuzimba. Yali akolereyo ku kyeyo mu kkata abapaintinga obuwunga obwavanga ku paint ne mu construction. Ne bumuyingira paka mawugwe. Obuwunga obwo buva ku bulooka, ku gundi obuwunga obwo obweru, materials ze bakozesa okuzimba. Amawugwe ne galwala. Bamusala amawugwe emirundi egi. Bamu operating emirundi 3 ogwokusatu. Bambi teyasobola kubeerawo. Naye ate si mawugwe sige gamuviirako okufa. Wabula bwali bulagajjavu bwakye bwakifo we yakolera medication ye. So obambwa amasannyalaze gaavaako saagala kutiisa naye obwo bulwadde bw'abazimbi bulabika ndowooza buli serious. Kati ng'omwana ng'azimba ekigundi ekibumba n'azimba n'ekibumba ate teyazimba just ngafa naye yazimba olubuto wamma. Yazimba olubuto ng'ekibumba munda kimuluma. We yamala okulwala omutwe nebidda ne mu lubuto. Yazimba olubuto n'azimba ebigere. Ng'abalwadde bagamba, ng'abasawo bagamba kiki ekyo? Kale teyali kansa bagamba mbu nno suminti oyo. Seminti? Kale abeera afumuuka. Yali akola mu construction yekkata. Twali tubeeranga naye awo Dubai bambi naafa omuvubuka omutonzi. Ng'olabye n'abaana kati eyaddako ye yafa ki? Yoyo ow'emyaka 2. Ye yasooka okufa. Ow'ebiri ye yasooka ne kuddako owa27. Kati ono owa2 mulwadde. Ne Sharifa ali ku kyeyo. Sharifa mulamu? No, ngamba abaana bwe mbabala be baana 4. Kati osigaze abaana 2. Waliwo Yusufu? Asigaze 3 baali 5 ne Yusufu. Ate ne Yusufu oyo naye era ngenze nfunamu n'obuzibuzibu. Kuba mbadde ku Faizo, Yusufu naye nga mulwadde. Ate nga ki ekimuluma ye? Yusufu bamusuula eddalu. Yagwa eddalu? Bamusuula eddalu. Kati mbadde ku Faizo. Faizo embeera mbi, Yusufu ng'embeera mbi. Simanyi munnange. Byansi. Kati ne mumutwala ewa mu rihabu ebutabika? Twamutwala butabika. Kati yawona oba kyali ku ddagala lya butabika? Kati yawona yatereera naye era akyali ku ddagala lya butabika era naye era. Banaye mukyala ng'oyina ebizibu. Oli wakulaba ng'okoze n'agamba kalala siriimu naye nga sirina siriimu. Bangi bagamba nawala siriimu naye nga sirina siriimu. Ku kyalo bagamba walwala siriimu. Ebizibu by'oyitamu tebabiraba. Waffe gye banzaalira ddala. Bagamba nawala siriimu naye nga sirina siriimu. Nekiseerako omusaayi enfunda n'enfunda. Naye nga ndi mulamu. Just embeera y'enkubye y'abaana bange. Mwe muli abansaasira, mwe muli abaseka. Taata w'abaana baaba abaliwa? Taata abaana bange gyali eruweero. Wazaala musajja ono?
Nazaala musajja omu. Akimanyiko embeera ya mutabani we gy'alimu. Ali supportive afaayo. Naye talina bulungi ssente. Mwegayirira abantu abali ku channel wabaayo alina kyasobola okusuulirayo ajja kikusuulirayo enamba yo ngenda gibawandiikirawo mu comment section gipinge. Naye nga bannange sirina siriimu. Abanjogera ku kyabo kyaffe mbu nina siriimu nalola siriimu. Bambi sirina siriimu bannange. Sina siriimu naye bambi mbadde nsaba. Munyambe saakuyambi bwaba bw'omwana wange Faizo. Embeera bannange nnemeredde. Nali nkola kati sikyakola. Salifa nabiridde okumala akaseera. Ambeereddewo Salifa. Salifa muwala wange ambeereddewo. Naye ne neebaza ne Jaliya muwala wange. Ne neebaza Jamiru. Ne neebaza ne mukoddomi wange tata Sudayisi. Bambeereddewo nnyo mu kulwala kwa Faizo. Tutambudde nga ffenna mu kutambulira nga tuleeta omulwadde mu ddwaliro. Tuwadde ffenna tebandeekeredde munnange. Ne bannaye nsaawo yambye abena kye balina bakole kibanyambe. Tuse ku kisenge nnemereddwa. Salifa buli kasente kakola buli musala gwafuna asindikira nze. Buli kasente kafuna nsindikira okulabika nga atasobola mu bwa muganda we Faizo. Ne bannange nnemereddwa bannange embeera nnemeredde nali nkola ne kati sikyakola. Nali nkola mu bisikuiti. Mu bisikuiti ng'okolayo ngaani? Just nali nkolawo obukozi mu factory. Nga mw'omulongoosa oba mw'omukola eri mu byuma mu bisikuiti? Ffe abali kale walinga abafumba bisikuiti n'abapaakinga. Kati ffe twali tukola ku oven ku mashini. Nga nkola ku mashini. Tusobola kukola ndi ku mwana. Naye baboosi bange banjagala era Faizo abanga abadde awonye. Nina ssuubi nti ngenda kukola ngenda kuddayo nkole kuba baali banjagala. Bya Mukama mbikwasa Mukama. Naye muli mu mutima owulira otya totidde? Natya naye tosobola kuba omuntu nti nagenda kufa. Naye okukkiriza mu mutima nti Faizo alina okuwona naye bino ebimuyitamu. Naye baali baŋŋambye tufune obukadde bwa ssente 2. Kati ebintu ng'egyebimutamu mu lubuto bafune emmere nga ya mu misuwa nga bagibamu bukubi kati talina mmere gyafuna mu mubiri. Naye nga kitakisa obukadde nga 2 bagule emmere eyo babe nga bagiyisa mu misuwa abeere nga alina kyafunamu. Naye buli kaya kayitamu buyisi. Bakamukola operation emirundi 3 guno gwajja kwagwakuna. Tulage ku bifaananyi bya Faizo ng'akyali bulungi. Kwali ku Facebook? Ekifaananyi ki? Kwali ku Facebook? Ku Facebook. Kiri wano ku WhatsApp. Kale kinsindikireko nja kuba nkiteerawo abatulaba bamulabe. So kati abasawo bagamba batya? Abasawo kye bagamba baŋŋamba mere nga muwe ebyokulya. Yono Faizo? Yono Faizo ng'akyali mulamu. Kizzeeyo emabega nga bwe kibadde nga bw'atyo kikoone mu ndabe. Yono Faizo? Faizo. Bannange nga yalwala nnyo. Kinsindikire ku WhatsApp abatulaba bamulabe ng'akyali bulungi. Sinakusika ku WhatsApp. Ojja kunyiga kano enamba yange oba eriwa? Simpandiikemu. Tewagisevinze ndowooza. Sindikire muwala wa kinsindikire. Kale nnyabo. Bannange ng'olabye n'abaana? Ndabye nabo mukwano. Naye embeera ennemeredde bannange alina akayina bannaye bannyambe. Bannyambe bantaase. Sikyakola kasente Salifa kakola kaafuna. Enju gye yazimba yatuuka n'okwagala ogitunda. Alekera agitunda kuba yangamba mama enju ngenda gitunda. Tufune akasente akajanjala muganda wange. Sadda mubuuza kwa kyankwatako nyo nga kati watunda ennyumba eyo. Yagimpeereza mbuno ngimupositingire ne mugamba sigenda gipositinga. Naye kyensobola okumuyamba kanzigire ndabe oba afunayo ku buyambi kubanga ennyumba tezimbika. Tezimbika era. Ne bannyambe. Ndi ku kisenge bannange nnemereddwa. Nnemeredde bannange embeera ennemeredde. Banga ddene nga sikola.
Banaye katufune ku Nansi akola ku Faizo olunaku olwaleero ayongera okutunnyonnyonnyola Faizo ono bulwadde ki obumuluma. Abantu bangi muli eyo temumanyi kigenda maaso malwaliro. Bw'oba oyagala okufuna omutima omulungi funa obudde oyiteko mu ddwaliro olabe abantu embeera gye balimu. Nze mbadde sisuubira nti omuntu asobola okubeerawo nga baamusala bwe bati nga n'ebyenda munda obiringiza naye n'abeerawo okumala emyezi 3. Mukama alina obuyinza. Banaye bw'oba olina ky'olina osobola okuteerako mama wa Faizo ku nnamba y'essimu gy'olabawo mu comment section eri pinned. Asobola okuba bambi ng'afunayo ku buyambi. Tujja kuba twongera okubawa updates ku mbeera ya Faizo. Tulese abantu bangi ne mubayamba, abakyala, abaami, tulese abantu ab'enjawulo ne bakola ki ne bafuna okuyambibwa. Tusaba ne ku luno mama wa Faizo mumuviireyo bambi mumuyambeko. Bambi si mu bubi bannange mbeegayira neema wetuwaze bannange nga basaabusabi bagamba asaba aweebwako naggulibwawo siragidde begizirensa ebusabi bannange muntaase alinayo bannange annyambe embeera ennemeredde ekyamazima yeyononese lyadde naye nga biyitamu buyisi tolyagala kulya Ira buli kaseera njagala ndeko kimu naye nga biyitamu appetite ye ebaawo nosokula tukutuuzamu ko Faizo tomukooya Maze emyezi 2 guno gwakusatu nkolako wiiki ndowooza wiiki ng'emutuuza emyezi 3 kati eri ewaffe bamala emyezi 2 nga mulwadde kati wonna wamu tutambuza emyezi kati emyezi 5 tegunaakugwako bulungi nga tutambuza myezi 5 yakowe muwe togulidde tutambuza myezi 5 kati okuyagana ebiyitamu sinka badde nga tebiyitamu yandizzeemu mangu gwozeeko wali omuyembe ogumu kati emmere yagiri atya ogiyisa mu kamwa leera bibyo biyitamu buyisi gyalya yefuluma mpolampola muwala bwemweko kambaawo baguwateko kaawo ekikuta akulya ku kayembe Faizo saba abantu obuyambi kananga alina gyali yonna saba obuyambi alina kyalina kyonna nyamba munyambe bambi embeera gyennemusenene munyambe aleeyo yenna bambi munyambe munkwatireko munyambe mukole kyemusobola tusobole obonange ku kitanda wano bambi alina omwoyo gwa Katonda yenna saba kunyamba sisabe mu bubi sabe mu bulungi mu linnya lya Katonda munyambe njagala okulya njagala kubeerako nga nzinange ng'omuntu wa bulijjo munyambe bwange munyambire ddala ebyabyo singale nebibeerayo ogamba kontino kale nebibivaayo kama yambi yalabye
Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi tusazeewo okufuna ku musawo ajjanjaba Faizo nga bwe gubadde nti story ozogigoberera okuviira ddala gye twatandikidde ne mama wa Faizo biki ebyamuviirako okuba nti n'atuuka ku mbeera eyo gy'alimu nga bw'omulaba awo ate ayongere okutaanya ensonga eno. Nsanyusa okulaba musawo. Amiina. Nange okujjanjaba. Amiina olw'ekisa kye. Nange nsiimye nnyo okusinkana. So kati omwana bulwadde ki obumuluma? Gwe omukebera bulwadde ki obumuluma? Story ya Faizo ebadde mpanvu. Naye ng'ekyenda kyesiba. Ekyenda kyesiba? Nawulirako nti abantu abeesibye ekyenda tebatera wona. Edda baaba. Olumu kisinziira. Naye ng'ekyenda bwe kiba kyesibye. We kiba nga just kiba ekintu kibadde mayina. Tusobola omanaginga n'eddagala naawona nga wetwongerako dayati yaffe. Naye eriyo okuba nti kati ekintu kibikamize severe. Kati awo kitegeeza nti ne dayati tekyakolebwa nti ne medication yaffe tegenda kukola ng'alina ku undergoing surgery. Bakamu operating emirundi guno gwa kusatu. Guno gwa kusatu. 3 surgeries so far. Webamuddamu kuba gwakuna. Gugenda beera gwakuna. Kati musuubira kumukolako surgeries meka enjeno. Paka okutuuka ekyenda. So kigenda kusinziira kubanga kati ekyenda kya developinzeemu ebituli ebyenjawulo. Mulimu ebituli nga bimeka? Ebituli tebibalika. Ebituli byanjawulo kuba era babadde bagezaako okulaba nti ebituli bino ddala bigattibwa n'ekikyagaanya okukola. So kati tukyalinzeeko kuba twali tusuubira nti ebituli bino bisobola okuwona byo nga byo kye twali tulindiridde. Omwana ono amaze wano ku kitanda wano Kayunga ku ddwaliro amazeewo bbanga ki? Ndowooza kati mwezi gwa kusatu. Mwezi gwa kusatu nga tuli naye wano. Progress y'omwana ono okubeera ng'awona eri etya? Is there any improvement? Progress kubeera tuzze tugoba nga tulondoola. Omwana ono abadde nga progressinga naye ng'embeera emala ate nekola ki newaseninga. So but we've tried all our ways okulaba nti omwana ono akola ki atereera. Era tukyagezaako tukola kyonna ekyetaagisa okulaba nti ddala Faizo obulamu bwe bukola ki budde engulu. Buno obulwadde obw'ekyenda bwe bayita butya musawo era omuntu ali eyo atulaba essaawa eno ayinza bwetangira ati? Obulwadde obw'ekyenda nga kyesibye bwe bayita IO, intestinal obstruction. Kitegeeza nti ekyenda kiba kikoze eki? Kiba kyesibye weebale nnyo. Era nga ebintu ebireetera ekyenda ekyo okwesiba naddala eno emmere gye tulyanga ngumu yereetera ekyenda kyaffe okwesiba. Lwa nsonga w'ogiryanga ngumu bw'egenda mu kyenda terina ngeri gyegenda ku digestinga weebale nnyo. Kati emmere ngumu y'emmere eriwa yeno muwogo ow'obuli kaseera, eŋŋano eyo ey'obuli kaseera. Gw'alya capati buli kaseera ate nga tonywa mazzi gamala for the digestion to take place. So kati muba muli awo nga Faizo bamulese mu ddwaliro? Twali tuli awo nga Faizo bamulese mu ddwaliro. Twagezaako okuinteractinga ne maama n'atunyumiza engeri gye byatandika. Ti Faizo yalinga alya chapati. Ebbanga lye lyeyamala nga alya chapati naye nga tanywa bulungi mazzi. So that is what caused the problem. Ekyenda okwesiba. Waliwo essuubi lyonna Faizo okuba ng'awona? Essuubi weeri y'amaanyi kubanga ebbanga Faizo lyamaze mu ddwaliro ddene. Ate nga naffe era tukyagezaako. Kale musawo tweyanze gasiibula abantu abali ku HK Media obabulireko ne kumanya. Abampuliriza ndowooza ebyange bikomyawo naye nga tukyagenda maaso n'okujjanjaba. Amanya gange bampita Byona. Erinnya eddala sijja erinnya eddala omanyi amanya g'ewaffe eyo waggulu go gaba mazibu naye kati katwale erya Byona. Naye banaye
naye abasawo Eva babeera n'akamwenyumwenyu ze sina musawo gwe nalabako nga munyiivu anti bwetutyo bwe twatondebwa tetulina kuba basanyufu kireetera n'omulwadde okuwona n'okuddamu amaanyi weebale nnyo naye lwe tubeera abanyiivu kitegeeza nti n'omulwadde ogenda kumuyisa nga bw'oyagala kijja muleetera obutawona mangu kale mukama abankuumire tujja kwongera okuliziganya abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo ne Byona ku camera mu life experiences and adventures olunaku olwaleero tuli ku Kayunga hospital omwana omuwala Sharifa nkutumiddeko yonna gy'okubira ekyeyo eyansindise wano nangamba Hadija nkoze ssente yange yonna ey'ekyeyo naye ggweredde ku muganda wange muganda we yafuna obulwadde obw'ekyenda nga bw'omulaba mu kavidiyo ke nkuteereddewo bali mu kumujjanjaba atunze buli kimu ekikye akolera mabanja ng'era asaba abantu mwenna abali ku HK Media mumuyambeko mumukwatireko gwe wenna ayinayo ky'osobola okukolawo ku Faizo obagulirayo ku plastic ya buli kanaku obasindikirayo ka lunch maintenance kubanga bambi embeera emuyinze n'asalawo abeere ng'ajja ku mukutu agweyambise tubeebaza nnyo mwenna abatugoberera mwenna abatusapootinga mwenna abawaayo kyembeera musobodde singa tubeera tuzze nga tubeetaaga nti mwebale nnyo bambi okuwagira abantu bangi mulina ssente ng'onoonya w'okolera saddaaka tolabawo zino ze program ze tubaleetera osobole okubeera nga oyambako kwoyo omuntu gw'obeera olabye ku program gw'ayagala okukola saddaaka so ogikolera ku Faizo ate n'obeera ng'obasuulirayo akantu eyo wammanga mu comment section y'ennamba ya maama we osobola okumukubirako ow'ekikumi ow'ebitaano ow'olukumi ate osobole okubeera ng'omuyamba neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba